Yes, Kuprejan Media gwe na josinzira okubanga mwattu essaawa zino weekumidde ku mukutu tugamba subscribinga onyige n'akade osobola okubanga update zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ozifuna bulungi nnyo. Yes, amawulire genkuleetedde olunaku olwaleero ge g'omukulu amanyiddwa nga Teacher Fred Kajubi Lumbuye. Omukulu Lumbuye kyaddaaki avuddeyo mu kava gy'abadde awummulidde okumala ebbanga bukyanga bamuta okuva mu kkomera oba okuva mu detention center wali mu ggwanga erya Butuluki. Omukulu Fred Kajubi Lumbuye yatandikiddewo okola omulimu ogwamuleeta ku nsi era nga omulimu guno si mulala gwe mulimu ogw'okuba nti yatandikiddewo okulabula abakulu ab'enjawulo ku lw'ebigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Omukulu Kajubi Fred Lumbuye yasoose kulabula omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine bwe yavuddeyo n'amugamba nti omukulu Bobi Wine essaawa yonna bagenda okuteeka emmundu ne zibbomu wali ku biici yo emanyiddwa nga One Love Beach Busabala okuva kati. Era n'avaayo n'amugamba nti Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu, do you copy sir? Owulira yavuddeyo n'abanga amulabula ekikolwa ekigenda okugenda maaso olunaku oba mu bbanga ttono okuva kati ku biici ye emanyiddwa nga One Love Beach. Era abantu ab'enjawulo olwalabye posti ekikula bwe kiti ne bavaayo ne bagamba nti I can't wait to see you live, our beloved head teacher. May Allah protect you, our elected president Kyagulanyi Robert Ssentamu. Owulira omukulu omu n'avaayo. I take this opportunity to thank and honor himself, professional teacher in intelligence, for the good information about what is going on our motherland. Omulala n'avaayo n'agamba nti Shinkaro Bayinda avuddeyo n'agamba nti welcome back teacher, such updates are his only, we copy sir, we are already in class. So omukulu Fred Kajubi Lumbuye yandibanga emirimu gye kyaddaaki agigjeeko akawuuwo era ffe wano ku Prejan Media tulinze bulinzi okubanga buli update gy'ateekayo naffe tusobola okubanga tugibasuulirayo okuva wali ku page ye emanyiddwa nga Kajubi Fred 2. Ku Prejan Media gwe na josinzira likinga updates nyingi nnyo ze tukyaleeta, likinga, commentinga mwattu era osubscribinge osobola okubanga tosubwa gulire ligenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda.